tulaba neerondedde omwana neerondedde libebe tuli wano ku Dubai yenze Nyondo Rozet era nga nsizidde ku Nyondo Media tulano terere mama we yakweganye kitawe yakweganye nange oli wano nsombuwa Wanyi mami wanyi daddy Jimmy Bali ku Nyondo Media yenze Nyondo Rozet bade bitayita bannange tuli wano ku Dubai nyondo cyane kinga mwachi yakiganye tawasho na chegana terera ngaba terera gwe omwana ndo zabona sigena kumusobola amagwa atulaba yena ali ku Nyondo Media nkulamusizaako wabale ku subscribing ku YouTube channel yaffe wabale commenting wabale ku liking ate mubale kubanga mutugoberera n'okusharinga waka waffe kimukola kyamaanyi onaku lwalo nkyaddeko wa mukwano gwange baby yono naye ate tugenda kubanga atunyumyanyumyamu ku bulamu bwayitamu wano mu ddungu sometimes wensinkana abaana bano bange obulamu buganye bitamu kiri olusi kituyambako ate tufuna ku bantu bano eno ababadde wano ku ddungu naye successful kituyambako okumanya bo bakikoze batya so naye n'omwana abaali eyo naye yeteekateeka namanyi ekituufu kyaba alina okukola okubanga ate naye obulamu bukola ki bumwanguyira so Jimmy tulaba ali ku Nyondo Media nkulamusiza nkubuzizaako nako lwaleero bannange bizibu byerere omwana uno mulonze mama wa mweganye kitawe yamwegaana so agereke kibadde nti nange sibadde sinafunayo omwana mbadde nnoonya mwana kitawe era mukama mulungi olwaleero at least tandisena mwana nze kati omwana kamuzaala bali tebamwagala ampozi kyensaba yenna ali eyo nga tolina mukyala bambi jangu neeyungeko tuzaale omwana ono kiba kiri bumbuzi kuba kati ekyokuzaako nange sikimanyi bamweganye kanize nkole nti tuli wano ku ddungu tuli Dubai kati nange omwana muleka awo bamusudde awo bamulesa awo nange mwerondedde ekyo ndetabera muki taba mubbi nkwegayidde mukwano nga tolina mukyala saagala mwami alina mukyala jangu tuzaale omwana waffe tumukuze nange mbaddewo nga ndisinga obwasinga obadde bunuma kukyanga ndeetega mpaka nakati maama kuno mwaka mpya kazi yani Niko kazani? Irene. Omwana zamwero ndende. Judy. Omwana mwero ndende kyobomanya. Mukwano. Tusanze okulaba ku Nyondo Media. Nange nsanyusa obbasanga. Yenze nkyalidde gwe gwalina okunyaniriza omuleko mu bitiibwa. Tusanyusa okulaba mukwano. Eradde nnyabo. Eradde maama. Tusiibye bulungi. Ojebaleko. Olaba gamba ki? Bulungi mpozi. Naye maama ng'olabika bulungi. Webale kusiima saala zammwe. N'eri nange alabika bulungi. Mwana alabika bulungi tumufaako. Mulabirira. Yeah. So badde kusaba obuuzeko yali ku Nyondo Media. Bannange abalabi ba Nyondo mbalamusizza mwebale kutubeererawo mwebale kubeererawo Nyondo Media. Mwebale bambi tusanyusa obbalaba.
So tuli mu January. Tutandise mwaka mpya. Watu wagutandika. Twagutandika guguno January tugenda mu malako. Asego ina tulaba. Ono mukwano gwange Irene. Sometimes ngende batira stories z'abaana bano ate chumba kinnemye ate munange tatandekedde omwana ate kuzaala. Kale mu tusinkana ebintu bingi nnyo naye olunaku lwaleero nsazeewo ate nkyaliyeko omukyalo ono kubanga abantu abali successful I'm sorry to say kubanga of course tali bubi ali mu mbeera nnungi tukyebaliza Mukama naye ate tuba tulataaga ntubayigirako ebintu ebimu kubanga wuno alina bebi we ate nga bali wano ku ddungu so twagala tumanyeyo obulamu bwe abutambuza ate wano ku ddungu kubanga asobola okubeera n'omwana akikoza ati abaddewo ati oba oli awonza okufunamu ekyokuyiga nobeera mwegendereza oba nofunamu ekyokuyiga nokola ekyo ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa kaakati ng'otuuka ojje Dubai. Antuuka nzije Dubai mwaka ki? Najja mu 2019. 2019. Yeah. 2019 2020 2021 katugenze mu 2022 so those are 3 years. Yeah, 3 years. Tutambuza 4 years. Mutambuza 4 years. Otuuse noonya emirimu ng'era abantu abalala nga nfuna omulimu Mukama yannyamba nze nali sokoleke Uganda ovaawo nze mbeera Munyonyo. Obeera Munyonyo. Mama gyali tata gyali? Mama gyali tata gyali bonna bayina. Batumireko tugende mu maaso. Bane ntumidde ku mami wange mukyalako omukyala Flavia ne daddy wange mbaagala nnyo basista bange mwenna mbaagala nnyo n'abalabi ba Nyondo Media mwenna mbatumidde. Amiina. Kakati ofuna idea ogamba kanzije Dubai. Kanzije Dubai. Nga of course nga obimanyi ebye Uganda. Onoonya emirimu ne gikubula. Ensalawo nzije Dubai. Nenoonya emirimu ng'abantu abalala bonna. Nze nali munyiikivu akunoonya emirimu nga seebaka nyina mikwano gyange era twatambulanga mukwano gange Fatuma mwagala nnyo. Abwera mu interview. Yeah. Mwagala nnyo nga tukeera tutambula tunoonya emirimu ng'abantu abalala naye ffe Mukama yatuyamba twafuna omulimu in 1 month. In 1 month? Wali maze okufuna omulimu? Ate muyambiddwa ku bano ba agent? Nedda. Bamwe mwenoonyeza? Nga ffe abeenoonyeza. Twali banyiikivu. Ne tunoonya in 1 month ne tuba nga tufunye omulimu. Twafuna mu kampani ya school bus nga tukola mu masomero. Yeah. Nokola contract ya myaka 2. Myaka 2. Wagimalako? Nagimalako. Okay. Era okyali? No, right now siriyo. Ndi mu byange neekozesa then nyina ne kampani era endala gye nkolera. Olina kampani gy'okolera? Nange neekozesa. Olina emirimu kampani eyo nga Yeah. Naye nga wakayingira Dubai abaana abasinga Dubai ono abanyiganywa ddala nga bakayingira bwe yakuyisa ekyawo eva gwali mwezi gumu ng'ofuniddemu omulimu naye yakuyisa that period. Nze sijja kugamba nti Dubai yampisa bubi kubanga ekisooka kyabina nze ntya Katonda. Najja nzijukira tata wange nga ntwala ku kisaawe nasaba Katonda naye nga Katonda ngende Dubai. Julie njagala nfune omulimu. Kakati we nali nze nzije Dubai tata wange nga antwala ku kisaawe nga bamperekera. Najja nga nsaba essaalo manyi nze ndi mukazi mukkiriza. Okkiriza mu ddiini? Nze ndi mukyala mukristaayo naye ng'omwami wange musiraamu n'omwana wange basiraamu. Nagamba Katonda ngende Dubai naye njagala omulimu nga neesuza nga mbeera weeru buli public holiday nga mpummula nga nfuna off naye Katonda wange talya nguzi. Yawulira essaala. Nenfuna mu school bus kati nga era public holidays zibawummula tufuna off 2. So mufuna off 2 that is lwakutano olw'omukaaga. Kati nga akasente nkawerako. Akasente era nali siiri bulungi nnyo era. Gamba kasalalaako. Kasalare era si kabi. Tekaali kabi. Kati nga nfuna omulimu. Okufuna tata w'omwana ono nali ngenda nga tukyanoonya emirimu. Awo njagalawo nnyo awo. Kakati
kati sokoleke omaze okufuna omulimu maze ofuna omulimu mfunye omaze okusaininga contract otandise okukola omusango otya taata w'omwana kambazeeko emabega kati niye namufuna mu process ey'okunoonya omulimu n'olunaku lwe nafuna omulimu taata w'omwana oyo Farida va ku mwana tomusesa Shimi taata w'omwana ye yatuvuga okututwala okufuna omulimu kubanga twafunanga bano abalina amamotoka n'atuyambako jjukira ssente za transport ziba nnyingi lunaku lwe twafuna omulimu ye yatuvuga n'atutwala ku interview ne tuyita bulungi era n'atukomyawo olwo mwala okukwatagana tetunakwatagana naye nga tubeera wamu nkuwulira awo we twatandikira mwatandika mutya nedda twatandikira nga ndaba nfaako ng'afaayo bikeya nga bingi nnyo akaseeko nga talina muntu ye nga talina era talina kati bwe twatandikira awo ne mwebaza bambi we bale omulimu biki naye n'asanyuka ye yali olwo ng'osula mu zigundi za accommodation za company nali nsula mu bed space osula mu bed space nga naye mwasula ne mukwatagana n'oyingira akatanda aka wansi nekagwerawo kati nga ye naye akaseerako ng'akola ye yali akola naye yali akola mumaze okukkanya mukwataganya nga ndaba embeera ze zijja kukwatagana n'ezange nange akalimu nga tujja yambagana wee tutyo omwana ono mumukola mutya kati mutandika mutya ekintu ekyo okukola kuba naye nali njagala omwana ate nga naye ayagala omwana ono first born wo naye ye first born we ayinayoko omwana naye nga gwo ni first born ono ye first born wange kati awo we twatandikira nefuna olubuto soboleke akabeera kukali ka winter oba yali winter nafuna olubuto so ne muzaala omwana ono mwamuzaalirawa twamuzaalira mu NMC hospital siba bbeeyi yagabaga bbeeyi naye nze omulimu gwe nali nkola nga bampa insurance nga bakwa insurance so nga basobola clearinga bills nga bakiliaringa bills gosasulayo sente kale osasulayo naye si nnyingi ensaamusaamu kati tugambe nti omwana alina obutuuze agaleka ekintu yazaalibwa wano wano tebagaba butuuze bw'oba wakazaala omwana ng'omuzaalidde mu ddwaliro bakuwa emyezi egi ena omukolera ebipapula bye byonna either omufulumya oba omukolera eviza yawano myezi gibeera ena ng'omwana olina okuba omukolera ebipapula n'abeera ng'abeera wano eno kati wamukolera ebipapula twamukolera ali under sponsorship ya daddy we yamusponsoringa naye baleka mbuuzeemuko viza y'omwana omuto n'omuntu omukulu bbeeyi zenkanankana sijja kugamba nti zenkanankana kubanga engeri ono gyali under sponsorship ya taata we twasasulayo sente era kale nyingi naye si nyingi nyeera si nyingi nnyo kutuuka kuza era gwe nno kale tata omwana yani tata omwana amita Don Fowles gwempulira yoyo oganda mbadde nkimanyi nti Fowles ebbaawo yoyo tata sajja oyo nga alina sente ze okimanyi omuna negenda kumwetega saagala avuga motoka yakabi neŋŋamba musajja ona naye naye yampitako obuyisi n'agenda so go natulaba nga oli ku Nyondo Media by the way tufune ekyokuyiga ku ddala abakyala baneeno abali successful kubanga bo balina kye beekoleddewo beeteekateeka yasooka kusooka kukola aye namala nafuna omwami ne bazaala omwana kati magezi kigo omwana ali eyo kubanga abaana betusinkana babonaabona bangi
ndozo ogoberera Nyondo Media stories eziriko zonna ziraba abaana basinga abaana basinga baba dampinze bamaze okubazaala balaba limbuto ebintu nga bwe bityo so gwenga gwe abaana abo obawa magezi ki omwana ali eyo nga gwe wenno oyagala okuzaalira wano ku Dubai obanga kale kyakugwako totegedde Nyondo solo bawe namba yange ne bankubira nsobola obbannyonnyola process yonna gye balina okuyitamu kubanga olaba wetubeera ku kyeyo kuno tetusuubira kale kuddayo waka olw'embeera eri ewaka tuba obudde tetujja bufuna okuzaalire okuddayo ate tuzaale waka oli wabanga ali willing okuzaalira wano eno osobola okumuwa ku magezi n'okumukansoringa okubanga azaalira wano eno ate atali bulungi nga talina bulungi sente talina insurance oba kati gwalina insurance yali ekusponsoring yakuyambako era mulimu amalwaliro aga lice kuba before nyina omuwala yali talina bimwogerako mukwano gwange talina bimwogerako naye yasobola okuzaala era waali wano ne bbaawe ye yali akola kasita omusajja abanga alina omulimu ebisinga byonna byangu kuba ye aba asobola okukavaringa n'asasula ssente ez'eddwaliro biki ebyo ate abaana abo babonaabonera wano eno abajja ne bagate kati olutunafuna sirugenderedde ate biki twatugende ate basajja babadduseeko biki ebyo magezi kigobawo abaana magezi gembawa kubanga omwana kiba kiraba eri Katonda era tasobola funa lubuto olwo nga Katonda tasazeewo asobola okubeera n'olubuto lwe bw'aba akola asobola osaba live n'addayo waka n'azaala bw'aba takola era kyekimu asobola okukola ekintu kyekimu n'azaalira kubanga ebipapula bitawaanya naddala abo abaana nga talina byogera bitawaanyiza ddala ate wano bagoberera nnyo omuntu nga taata kyekikulu taata kyekisinga okubeera obukulu gwe maama oyinza okuba nga tolina nnyo mugaso guli awo naye taata kyekisinga obukulu kakati sawe nokolera kampa wakyusa kampani okole kati mu kampani endala sibo kiri nkolera mu kampani ekola visa bagita Royal Empire Travels then nkola ne mobile money tukyusa ssente nga wobimanyira ebyo Abannayuganda tulina okwetetenkanya ne tweyiyo okwongezaako ku ssente so gwe mulimu gwo ogwa side gwokola nakyo ekirala gwenkola tulina ebisulo by'abantu oba oyagala pangisa nnyumba bwe bityo kubanga bye tusinga okukola ki so odingira mu bisulo okyusa ssente ate nga n'okusindika ssente musindika tusindika oli asobola okusindikira ne mugira mugaba azin musindika busindise ba mu receiving byonna tubikola oli asobola okusindika ssente okuva Uganda n'ozimuwa nenzimuwa wano muzaawa ng'oli mukyala mutetenkanya oli era bw'aba alina $, euros ng'ayagala zikyusa mwami akuyisa atya nange bane Katonda Rozet Katonda akola Katonda wekwate Katonda wabona ng'olabika bulungi yakulabirira nawe olabika bulungi Rozet olabika bulungi Mam Dubai anaye Mam Dubai nkutumiddeko mukwano webale nnyo badde emirimu gyonna gy'okola sweeti tusiima byonna by'okola oli w'amaanyi nnyo abaana bangi bagenda ne baŋŋamba bansaba nnyo ennamba yo bagifuna naye abogerako nabo bakomawo bagamba munnange omukyala atuwuliridde munnange nze gwe wennanga oli eyo oli mu mbeera mbi of course ennamba ngibawa ne mwogerako naye kubanga naye muntu mukulu ate ategeera sometimes abamu mugamba nti oba muli mu nnyumba mubonaabona oluusi nga temubonaabona naye asooka kubuuliriza nnyo ye akwatako oyo omwana ali ku kisenge ddala nga talina kyakuzzaako era abaana bangi abajja ne mugamba kati biki bitwatugende nga bakabisa ekyeja bagambirawo straight forward kubanga yali straight forward era mamu waffe Mam Dubai tukwagala nnyo nnyo ekisa ky'olina n'okutuyamba kw'otuyambamu Mukama Katonda yaba asinga okumanya akutuweere omukisa mpozi na mwenna abatera okusaba ennamba ye kweri ku video eri eyagwa naye baterabika bulungi of course inboxinga n'embeera tebamenga agikuwa nga oyogerako naye mukyala mukakamu awero kaminga buli omu twamufunanga kirabo mami waffe era tumwagala nnyo Mukama mutuweere
byasinga okwagala? Bannange kankayiseewo kano Mamu Dubai nkwagala nnyo kyotamanyi. Omukyalo oyo yakyasinza okumpa visa era nze kampani yange ngikolera sales because of Mamu Dubai. Gamba wallahi. Ampa visa kuba aleeta abaana okuva e Uganda. Ampa visa bambi neyanziza nnyo Mama Dubai nkwagala nnyo kikwama. Saakuwagira nnyo. Ampagira nnyo bambi. Mukyala alina ekisa bambi nange mwagala. N'okusindika ssente n'okujjayo bannange weebale kibeibe twagala nnyo. So yena yandyetaaza okuba ng'asindika ku ssente oba ku bintu bikwatagana na visa nabyo twatugende one namba y'essimu gyesobola okubawa nga basobola okukubako oba okuyita ku WhatsApp? Basobola okunfunira ku namba ya 05029250013. Giddemu gumu. 05029250013. 013. Oba oyagala okusindika ssente okujjayo, oyagala kumbuuza ku bya visa, oyagala kumbuuza ku bya visa y'omwana, nze ngenda kuba nga mbabuulira buli kimu. Kaakati saawa no muli mu bed space? Nedda. Temukyali mu bed space? Mwetongola. Mwavaako oyo kilaasi kati mwetongola. Ofumba. Kati ono omwana okikola otya mwana kufumba kwoza ngoye kulongoosa byonna binatenga nokola okola obisobola otya? Nyina era of course abanyambako. Naye omwana akuyambako. Kubanga era oba tosobola musasula salary. Bo batosobola malako emiba mingi n'okwasaganya kino okwasaganya kiri. Naye obufumbo bunyuma butya wano ne Dubai binyuma ng'ebyewaffe e Uganda? Binyumira ddala naddala ng'omuntu gw'oli naye mukwatagana bulungi nnyo. Gamba wallahi. Mufuna obudde kubanga mubeera biza abeera biza anoonya sente nawe obeera bize. Tukola. Mufunako akadde. Tufuna obudde. Ne mutambulako mu bufo obwo obulungi. Bufo nga ki? Kubanga tubeera Uganda tugendako ku zibiiki tugendako anywhere. Naffe tugendako ku zibiiki ne tugendako ku mazzi ku lyato ne mugendako ku Jumeirah boti cruise byonna. So obulamu bukunyumira? Bunyumira. Olaba ng'olabika bulungi. Alexima mukwano nawe olabika bulungi. Sente yaweera si kyo? Tugezaako mukwano. Soogo wenna atulaba. Tusisinkanako ne ku bakyala abo bati abeekoleddewo nga balina ku ssente zaabwe kubanga badde bagumiikiriza ate nga ekintu bakiwadde akadde mwe mwenna abali eyo because obulamu busobola okulongokako nga newankubadde oli wanene Dubai. Tekitegeeza nti n'omuntu oba oli ku mawanga tosobola kubeera mu bulamu obwekolaki obweyagaza naye byonna akusaba Mukama Katonda kuba omuntu akutegeera nawe ng'omutegeera musobola okukolaki okubeera osabisa butali tuga abasajja si bangu abasajja bazibu naye tata w'omwana naye wabanga naye ali n'omukyala bakwatagana omwana bazaaliddwe bamulabiridde waali tagenze jangu obuze ku Nyondo. Wallahi jangu. Shimi say hi. Gamba hi auntie. Shimi. Julie. Gamba hi mommy. Sorry. Bale nawuliddeko ku gundi. Nakoze eki nawuliddeko ku gundi. Ku birthday. Is it your baby yo? No, yange. Ngena beerayo nga 8. By the way bannange. Nyondo Media ngena bane charity. Era ngenda ku representing ku birthday yange ngenda kubaako bambi kyenkolera naddala abo bamaama abatalina akayamba. Ngenda kubamba mbafunirayo kyembawaayo kyonna b'osobodde. Bamaama bonna bali mu Dubai nga tebalina buyambi ngenda gezaako okulaba nga nkwasaganya ne Nyondo Media tubaddizeeyo. Tweyanziza nnyo maama. Abantu nga mmwe mutusapootinga nnyo mubale nnyo mubadde Mukama abawe omukisa. By the way ebadde nga yanaku z'omwezi 25 naye katugikole ng'enaku z'omwezi 8 ffenna nga tweteeseteese abasinga bagenda kuba mukaddaako nga beeteeseteese. So ne Mamu Dubai naye gyali naye era kulwa Nyondo tabulawo. Karida nkumidde, Julie nkumidde, mpozi ne kawala kange Kashakira nawo kali fine. Wiki mpozi nga yali ku kamera olunaku olwaleero bwe kityo kitambudde naye nga wayo obugambo nga kamu bubiri tata omwana tumubuuzaako tumutumiddeeko bannanga n'agamba atya. Sobola kutatumira mwami wange banenkwebaziza byonna byonkolera. Weebale kumbeererawo weebale kundabira nali simanyi nti tunaatuuka eno ate era nali simanyi nti ekyeyo kisobola okunyuma n'oba nga ali ewaka naye ebyo byonna mbikoledde.
Mutagende wa Julie, gende wa Julie. Daddy Shimi. Tuvire ogende. Okay. Genda. Daddy Shimi nkwagala nnyo mukwano webale nnyo webale. Mama kadde mwako. Daddy Shimi omubwati Doni Fauzi nkwagala nnyo. Omukwano ngagunyuma mama. Walize ntumirani. Shimi. Anaye mwena abalayiva Nyondo Media nze mwewe tuddeko. Abagizi baffe bali kutufollowinga, kusharinga waka waffe. Ya, okutwagala. Mwebale nnyo, mwebale dda. Olunaku olwaleero mbadde ne Irene ani mukwano Naziwa. Tubadde ne Irene Naziwa obeera wendira ki? Nnyonyi. Obeera wa Nnyonyi. So tubadde ne Irene Naziwa. Naye kansubire guno si gwe mulundi ogusembe era tujja kuba nga tweyongera okufuna. Tubeko n'ensonga ezimu ze twogereramu okuba kakati ye wano ebbanga lyamazeewo kayina kati gwe nga oba gye bayita bed space kubeeramu abaana era jjagwe nawe kyofunye kati awo obanga obulimi obufunye bwe gwina osaba komi naye naawe Shimi, why do you behave like this? I'm your auntie. Kubanga tuli bannayuganda n'Omwana. Okay, go. Julie, go to Julie. Abana babere wa munona. Sika Julie, babere ka munona tuwalirizeyo kaneno. Nabe tuba tukukoye kati kangeze ngo bade ofunyeko omulimu ng'ogwo. Abana mwe bali mu bisulo byo we bali awo kati nawo bajjako commission. Nze sijjako omuntu Munnayuganda munnange commission naddala nga twajja ffenna kuyiiya. Twajja kwebeeza olwaki mba nga mfunye opportunity lwaki mba sikuyamba. So tubajjako commission. Obongo ofunye opportunity yonna ogimuwa omwana. Angimuwa era abaana bangi bennyambye oli nga bamuleeta ne bamusuulaawo. Bwe mba nnyina obusobozi nsobola okukola ki? Okubaako kye mwongerako. Kale. So obadde ku Nyondo Media nange Nyondo Rozet. Irene bwatyo ate bwalabise olunaku olwaleero. Kyala muwombeefu nnyo munyirivu nnyo alina omwami amuteekamu essente obuwanana n'obuwanana. Era kale tunagamba alhamdulillah. So ng'olunaku olwaleero tulubadde tusinkane empozi olundi. Naye